sejjusangako video neji oba nayogera mu bifaanana bitya sibyejjusa era nze sikolangako ku video nenjijayo video zange zonna gye ziri lwaki ebintu byenjogera mu security alert ne bwe biba weird ne bwe bate bituuseewo Katonda abeera atuyambye ne bitatuukawo olw'okuba tubikubye bye bakyusaamu n'obiraba nga babikyusaamu katono naye ne bijja so nze njogera with authority with confidence ebyawandiikibwa mbyogera with confidence era mbuulira with authority kubanga mpeereddwa obuyinza umwe wa Mukama ali kunze ebya revolution mbyogera with authority kubanga ndi mu bisenge by'amakolero ga Waaka Mukama mpadde ekisa okutuuka mu office ze sirowoozangako Mukama mpadde ekisa ebintu abantu bye basooka okunkyayira nga ntandika mu Bible and politics samanya nti gye gyali emisingi Katonda gyazimbye okunsembeza we nali sisuubira kubeera ekintu abantu kye banyiigirako okusooka Bible era nga buli omu agamba abantu naze kutubba biki Bible and politics nga tebitegerekeka nga nyina kamusita kiwana ka SFC wano erinnya asiimwe wire ne bagamba kati bannaye wana ate wano tulaze jukira nze najja ku media 2019 abantu batandika okunda ba 2020 awo bagenda okubba akalulu kati bagenda okumaliriza okubba akalulu tikyalumbuye bamukutte awo kati abantu bagamba oluvannyuma lw'okutubba akalulu ate kati batuleeteddeyo wa Bible and politics saagala Bible twala era buli muntu agamba nakuyitangako lwa kigambo Bible and politics ne kamusita kika SFC kati ejo gye misingi akakalevu ke kanyingiza mu SFC ngenda kuddamu nkasale naino ogumusita kinganze siwuta binyeewa ate batona tuusaamu mu mwaboti ngebirevu byakutedda mu binyeewa nganze siwuta binyeewa kati abantu bye baali tebaagala gye gyali emisingi egyansembeza we nali sisuubira oba olyawo nga minisita akubira nga gamba mwana gwe nkwesize lwa Bayibuli ng'oli musajja wa Katonda kansubira oli musajja wa Katonda tompaayo erinnya lyange omanye ogw'eddalu owa SFC y'olujjo wa UPDF agamba afande ekindeese kuba gwe omukuffe naye bye bintu abantu bye era buli muntu angamba nze nakuyitangako lw'ebyo asiimwe leero asiimwe bannaye erinnya ngenda disigaza lwa nsonga egi kulwana kulirongoosa mu bantu nandiryejjeeko asiimwe Bible politics SFC UPDF ebyo kati video etandise so buli kyenjogera nkyogera with authority okusooka byonna njagala okukoona ku nsonga eziriwo katono ku baganda baffe ababiri muganda waffe ba freedom fighter ba online freedom fighters okuli muganda wange muto wange Umaru Kisekka e South Africa ne muganda wange Half London abantu bonna ne mubeera ne conversation n'abamu kumwe wano benjogera nammwe mu box tusobola okuba nga twogera ensonga nga twogera ku kintu kirala naye nga senga ojjayo conversation ebadde wakati wange naawe omuntu n'ogiteeka ku social media eyinza okulabika n'omala ogiteekako omutwe n'amagulu eyinza okutambula n'efuuka ekintu ekirala era njogera ebintu byange mu box nga ndi calculative nnyo ekyo nkimanyi bw'olaba ensonga yonna gye tudiscussinga njogera nga ndi calculative nnyo ku bintu bye njogera lwa bintu ebyo so bafunye ekizibu waliwo omukutu gwe baaliko ne boogera nabo ne bababuuza ku nsonga zaabwe bali nga babeetaaga abaali babeetaaga be babasuula mu program bano ne bagamba tetuli ready kubanga tetulina na busobozi bujja nti tusobola okubafunira awo entambula gw'obadde oyagala mmeka ate gw'oyagala mmeka nga boogera nga aba revolution ab'omunda bambi kyabadde kibi abaagala okukuba bw'obaawo omuntu ow'okukuba tumukubira ensonga naye nga tetukyusizza topiki kati obanga baali ba revolution bonna nga bateesa ku nsonga ez'awamu kubanga nange ng'obadde olina programu gy'onsuulamu nga mbadde siriina kakati bwe mba nga nkugambye okunfunirayo ka facilitation mbeera nkoze bubi naye kyabadde kibi nnyo ate okukifuula nti baali boogera ne Balamu bambi nga baali teboogera na Balamu baali ku platform nga yankyukakyuka ne boogera kubanga abo abaana kituufu nze nasooka okuvaayo okuwoninga Kisekka nga muwulidde mu bisenge by'amakolero ga Waaka nze nasooka okuvaayo era Kisekka tayinza kubeera nga akola nga bwe yali akola kubanga ekyamazima obulamu bwa Kisekka buli mu ddenja Half London yaddusa bulamu Mukama yagamba
mukama malayika yagamba Yusuf dusa omwana omujje wano omutwala Misiri nga baddusa mwana kumutwala kutaasa bulamu half London waliwo munne gwe yali akola naye gwe bakwata namubabuulira wano n'olwaliro tukyamugoberera kyatubuze kubanga abamutwala basanga emmotoka endala abaliko mu kumukwata mu kukola ki mu kubeera naye mu kugira basanga emmotoka endala awantu ne bamuteekamu kati okuvaawo okudda eri Trace ekyatulemeredde Trace eno yonna bino ebyaliyo nabibabuulira naye bamuvuga omumutwala kubanga bamuvuga ne bamutwala mu bitundu ebyo ebyebweyale simanyi bweyale kigumba eyo gye bamugira kati mu kumugjayo bamutuusa mu kkubo waliwo petrol station emu we basanga emmotoka ezamwongerayo ate bonna nga bambadde ebikookolo n'olwaliro tunoonya Trace y'oyo omwana yakolanga ne Dogo Nation ekyambuze naye nga namubabuulira wano so ekyamazima Kisekka tayinza kubanga emirimu gye gikyatambulanga bwe gyatambula luli nga tanaba kuyingira bino bintu so bwabaawo okubayambako mu kintu kyonna si musango bw'oba osobodde okubayamba bayambe bw'oba tobayambye bireke ate bwabaawo ensonga zemukubirigana ng'olina kyolabye n'okyekengera okkirizibwa okujja okukyogera naye ate tobifuula obakuba olwa malisi kubanga tukyabeetaaga tubeetaaga buli omu yeetaaga munne bambi era nze mbadde nga njogera nabo mbadde nga njogera bwabaawo obwetaavu bwonna tusobola okuyambagana newankubadde olumu tusobola okubagana naye bambi kibi nnyo okuba kubanga tewali ensonga ekirala obulamu bwabwe buli mu matigga tebayinza kola kuba South Africa yo teringa wano olaba nange wano wali safe nnyo naye nakoma okulabikako mu public nga alina his excellence Kyagulanyi Ssentamu nabadde ngenda kuddamu okulabika mu public nga Kyagulanyi Ssentamu akomyewo wano kuva 2022 sidanga mu kulabikako mu public place oba mu kifo kyonna naye ate South Africa wali Abanyarwanda abalingaki so bambi bankomredi tubagumya temugwamu maanyi mubeere bamaanyi naye we mwakutaawo nze nakwatawo kaawo manyiwo wawunyaawo abantu ekibondo kiri mu diaspora awo kiri kuli nkugambye bwoba yagala okumanya ekibondo ekiri mu diaspora genda obuze ku Dr. Nico abantu bennyini be bakuba Dr. Nico ba leaders abamu mu chapters be bakola okuseesa mu kyovula ba Dr. Nico ye coordinator akyali strong nnyo kuba ali mu structure abagundiivu naye asula ku minkekera awe mwakute ebintu ebi bw'oba ogenda kwata ku bantu abo ng'ogenda kwata ku kabano olina okubanga wakaluba ekyenyi so mubeere strongo tuli mabega wammwe mubeere bamaanyi naye nkubiriza ba revolutionist mwenna bambi ebintu ebyo birina engeri gye byafuuliddwa okubeera okubifaananya ekyo mbu baali boogera ne Balamu baali teboogera na Balamu baali boogera ng'abaana ab'omu ndeemu naye mu bo mwe mwali ababookesezza n'ekyo nkimaze kubanya akudduka ngende ku bino so half London ne Kisekka tubasaamu ekitiibwa mubeere bamaanyi mu mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge mugende mu maaso ebyo bibaawo ffenna abamu twabiyita mudda so kati ffe tweraliikirira mmwe nti musobola obutasobola ate kuyitawo ate nga muyina embavu eziyitawo nga bwe muyise mu birala byonna naawe muyiteewo mugende ku leva endala mukama abawo omukisa Thomas Tayebwa oyina ennyumba gye waguze oyina ebyobugagga mu ggwanga lya UK oyina ennyumba gye waguze gye wagula ebiseera ebyo ennyumba eyo n'ogigula mu manya ga mulamu wo muganda wa mukyalawo naye naawe fayiro yo eri ku mmeeza ya Museveni ebyobugagga byo byonna byakuŋŋaanyiziddwa naye ng'olina ebyobugagga bingi byobadde otandise okuzimba mu ggwanga lya UK saawa yonna weeteeketeeke abasajja bakuliko era ne ssente za Uganda ojja zisasula olimba ojja zisasula mujja bisesema nange eyo fayiro ngifunyeeko nange nenjiteeka mu kabada nyina kabada erimu fayiro zammwe zonna buli fayiro gye njogera wano mu kabada yange mweri somewhere teeka waago ojja biraba Sheikh Burhan Kiti okomyewo ku Mpoma satellite okomyewo nga bagamba gwe ate ofuuse wa bulabe nnyo okusinga ku Muzaata kubanga Muzaata yali w'abasiraamu bokka naye gwe ogassa enzikiriza zonna oyagala kubeera strong okusinga obuyisiraamu mu mitima gy'abantu abatali bayisiraamu ekyo mutabani wa Museveni ne Museveni kibagenda okujjirawo nti gwe ogasse abasiraamu n'abatali basiraamu ate ye Muzaata yali w'abasiraamu bokka kati gwe Sheikh Kiti osinzeewo ogasse okoze olutindo lw'abasiraamu n'abatali basiraamu bw'oyogera bakuwulira nnyo bakuwuliriramu emirembe you are more dangerous than Muzaata and other sheikhs combined bali be batta
kakati bagamba naawe oveewo naawe enkomaze Sheikh Muzaata kubanga juzi nakulabye ne Namyalo nenkunyigira akanyiigo katonotono naye mpulira obusungu bujja genda bukka Bible egamba tetulina kudda gye bali bo balina okudda gye tuli ate nkiwa ne Qur'ani teeka okubanga ngikyogera tuyinza kudda gye bali bo balina okudda gy'oli oba bakwagala bakunoonye ate nga bazze kusiraamuka mu politics ne mu ddiini bwe baba tebazze kusiraamuka mu politics ne muki toddamu kudda gye bali eyo nvuddeyo Kingi oyo okomyewo okumpoma satellite wegendereze nnyo obubaga bwonna obugenda okuteekerwa mu festival muno Kingi oyo of Toro entale ya Toro oyo omukama kabamba iguru owangali nnyo ai entale ya Toro wegendereze nnyo obubaga bwonna bwe bagenda okuteekera mu festival muno wonna woyita ne byonna byogenda okukola be vigilant abasajja bakunoonya oyo kabaka w'Ettoolo kabaka w'Eito owa Toro omukuuma nfuuzi webereremu nayo nayo nvuddeyo guno mulundi gwako nakubuulirako luli lwe bali baagala gundi okukola ebintu bayagala internal organization mu makomera bataddewo order mu makomera omuntu yenna agenda okugenda mu kkomera n'olemerako ng'oyagala okugenda okukyalira omusibe mu biro bino bye bataddewo mbu tewali kukyalira basibe bakoze masiki ne baziteeka ku geeti z'amakomera masiki eyo inagigula ku kkomera wali bakukkiriza ogenda okyalira omusibe muwulire waliwo masiki ze bagenda okugaba ku makomera ku miryango ogisasula na kugisasula ojambala ogenda olaba omusibe ogende ekirwadde kye bakoze mu makomera bwe kityo bwe kigenda okuva mu kkomera okujja mu community nkibaddiramu temukiwulidde oba njogera Luzungu now in the English mu kkomera bataddeyo masiki in English ogenda kwambala masiki eyo you are going to wear that mask then from there you will be infectious of infections of the prison infections then you spread them to the community kasoke nywe mu Luzungu namwemba maza abamakomera kekakutanda noyambala masiki y'omukomera ogenda kuleeta ekirwadde wakaawo okireete ku mirirwano owa boda anakuvuga akitwale gyasula takisi gy'onoolinnyo ogenda kuba obagabanyizaako owulire kye bayita monkeypox owulire kye bayita okuva omusaayi mu buli kitundu kyonna okutuka ennyingo okuwomerera okutungununa sibibabuulidde muteeke waabiri akabano waliwo order okuva mu kabano okuva ewa Museveni group eyo akabano Abanyarwanda bazzeeyo we baali mu kinaana okutta abantu abakulu mu ggwanga Uganda okutta abakadde Oluzungu luweddeyo lwebo okutta abakadde mu ggwanga kati bino bwe mba mbyogera dda ku kyalo kyewammwe okuva ku mutendera gwa wansi paka ku national level kati njagala olabe omukadde gwe wayiseeko ennaku 2 oyita ku mukadde ennaku 2 enkya n'afa oyita ku mukadde ennaku 3 nga mwabadde naye obudde okukyanga omukadde afudde kiki ekitta abakadde ate ku levels zonna ba Museveni bagamba engeri wamba very good English yes a good English wamawulira ba Museveni bagamba engeri gye twogeramu ebintu ebyaliwo mu myaka gy'ekinaana tulina connections n'abantu abaaliwo kati okusobola okugira abantu abakulu ekimu kubibassa yengeri abavubuka b'omulembe guno gye baana ratinga ebintu ebyaliwo balinga abaaliwo biki byonna waliwo okuttibwa kw'abakadde Uganda ate mu regioni zonna mu Uganda n'abatoolo bakunkumuka bwe batyo n'abakyoli bakunkumuka bwe batyo n'abasebbeyi bakunkumuka bwe batyo
naba gishu bakunkumuka bwe batyo n'abasoga bakunkumuka bwe batyo nakugamba bwe mbambi ogera zakatambye wamwe wobera mu community wakwetolodde abakadde bali bameka kati abakadde bafira ku speed ki mumanye enfa gye bafamu bana abalala bana abanene simanyi mbuno webitingwa ngongongongo babakwatira eyo mu level zaabwe abe waffe bali abawansi muwulire gye babakwatira emitwalo ebiri egy'abakadde government gye bawasimanye ebiri kitundu gimazeewo abakadde mu bitundu byabwe emitwalo ebiri egyo gye bawa bajjajja bamwe ne bagendayo bagenda ne babatwekaawo ne babatuuzaawo ne balwawo simanyi fayiro tezinaba kujja simanyi agabatanaba kujja simanyi bagenze zino na mu banka ate nga babagambye mukere sawa 2 oli agenda ne bakerawo ku sawa 2 ne babateekaawo enjala ne baluma ne babafumbira obukyayi ne babawa emigaati ne babawa obwokulyalya ne babawa obusoda soda abamu ne ku ssente kwennyini kubaako ekintu walola byeko omukadde agenda okunona ssente n'agendayo ne bazimuwa n'akomawo mumanye ekiri mu misomo gyammwe egyo egyagundi egyo egya parish model egyo egya development parish model abantu ne bagenda ku makya ssaawa 2 ne bakomawo ku ssaawa 12 nga be babawadde ebyokulya misana na kiro bakadde bamwe babatirimbulira ku mitwalo 2 n'eki gendayo kinoonye bagala tusigale nga tuli basiru nga tuli awo tetulina kye tumanyi ekyo kye kitirimbuluziza abakadde okugwa ku bitundu bazika mukadde gundi afudde ate munanga akakadde tekafa kamu ku kyalo baali bonna lwe banona emitwalo abamu babagana n'okubawa ne babagamba gwe emyaka gyo gibulamu naye bamugamba bugenze ng'obukyaya abunywedde owenkaaga mu 3 tebamuwa ate mb'ow'ekikumi simanyi mb'ow'emmeka ye tebamuwa mbw ayiseeko ate ono ne bamugamba gwe tonna battuuka naye tebakimugambirawo amala bbeerayo ne bamuwa ebyokulya ne bamuwa ebyokunywa ne babawaawo awo obugaatigaati kati bw'ogattako ab'ewaffe eri mu kyalo abatalaba ku mugaati kasala banga obugaatigaati nga buyingirawo nga naye atuula nga babawa kyayi kunya nga babawa ku 8 nga babongera ku 12 akolola mwegi ng'agwa wali biibyo kabano mukasambidde is at work ow'ekitiibwa Kayitana is at work naye beewadde n'emidaali egy'okukolera ennyo n'abagereka yabawadde omudaali mujja kukiwulira buli mutendera ngenze ku menke ojja genda mu videos nakola ng'ennaku z'omwezi nakola video ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e11 2024 nenkola video ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'e12 2024 nga mbabuulira ku gurupu ya Fangoni Forest video esooka yino gye nayogera ku bya Fangoni twajja wano ne tubabuulira project ya Alien Skin ne mugimanya bulungi era ne tugitandikako koffe tugikubye tetulina mundu mu ngalo nebo nga balina mundu n'ebyambalo nga balina omusimbi muyitirivu nnyo gavumenti webawa mpaka project lwe twagifuula kasasiro era gye bigweredde akazanyo kawedde bwe katyo mukama abawe omukisa ne wali mu politics ngenda bigendamu ne mu politics nja kukigendamu naye wulira oluvannyuma lw'okuba project ya Alien Skin era Alien Skin ebamutuuseko mwenna mubimanyi kati si bipya n'aweerezebwa eruzira naye wakati nga Alien Skin ali ruzira Museveni Kayihura Kandiho SFC CMY ne ISO bagenda kukozesa brand ya Alien Skin eya Fangoni Forest okukola ebintu bino wammanga muwulire bulungi waliwo agavubuka gakawuula ge bagenda okuleeta abamu bagenda kuva mu magye naye batya obudde bugenze genda onoonye vidiyo eyo nagikola ng'ennaku z'omwezi 21
nga Alien Skin ali mukomera nembabuulira waliwo bye bakyusizaamu ebitono eno yabadde testing 1-2 yabadde testing 1-2 program yabadde etya yonna Alien Skin okujja ku kitebe program endala ojja gisanga we nabadde njogera ku kikundi kiri ekyasse omwana ngetongo bye naye komyewo Facebook what's wrong now program yabadde etya nabagamba bagenda kuleeta ebivubuka ku kitebe kya Nuupu bigenda kujja eyo yabadde testing 1-2 bingi nnyo bye bateesanga bwe nabibuulira nga bwe nababuulira juzi nabagamba ku bivubuka ebyatta Danizi ku mapeesa bye bayunga Kenzo bwe yabakwata bulungi nnyo ng'ali ne Museveni n'ayunga abavubuka abatta Danizi ku mapeesa n'abayunga ku Fangoni Forest bye njogera mbyogera with authority kubanga ndi mu bisenge by'amakolero ga Waka bye njogera mbimanyi 100% even 300% 360%. Now program yabadde etya babadde basuubira okuba nti nno bajja kuteekayo Fracas kugwa ate network ebadde ki emaze neterera babadde bamanyi nti abaana ba Nuupu bajja kubaanukuza bukambwe era bazze nga bamaze okukiteesa bulungi ne deployment yabadde mu bitundu ebyenjawulo yensonga lwaki bajjidde ku live nga bali live nga buli kimwe kigenda mu maaso kiri live mu motoka yaabwe ne mu kufuluma wonna babadde live deployment yabadde bweti abasirikale abamu babadde ku Christian Life Church ewase Nyonga we wabadde abasirikale kabangali yabadde ino ezabadde zino kola rescue deployment emu yabadde wa Pastor Senyonga ku Christian Life Church nga bali live balaba group eyokubiri babadde kabangali 2 zabadde wa Bujingo waggulu mu kikoni kabangali endala abasirikale ababalala babadde wa Kakande ku church ku 2 nga bali live deployment endala yabadde Mulago ku mochari Mulago ku mochari we kabadde kagweramu babadde bagala batya babadde bagala Fracas eberenga y'amaanyi awo mukulwanagana awo bali babadde stand by class 1 aba mochari babadde bagenda kujja n'omulambo basuula omulambo awo basura omulambo ku kitebe kya Nuupu banoonya ekintu okuggala ekitebe kya Nuupu kireme kuddamu kutambuza mulimu gwonna era yeddiiru Alien gyaliko kugazaawo kitebe kya Nuupu nkugambye deployment 1 yabadde wa Senyonga deployment 2 yabadde wa Kakande deployment 3 yabadde wa Bujingo deployment 4 yabadde ku mochari Mulago nga bagala kuleetawo omulambo awo baleeta omulambo basibe wakaguwa nga byonna ebirimu kompyuta biki fayiro tewali bikwatako mpaka ng'okunoonyereza kuwedde gy'emyaka emeka okuva kati era eyo ddiiru Alien Skin yagiriddeko miliyoni 10 ze bamuwadde okuwaba abavubuka be yazze nabo miliyoni 10 ze bamuwadde miliyoni 50 Alien Skin ze yakutte era kiki ekiddako okumukumira mu mawulire biki Bujinga agenda kusituka ave ku Kanani agenda akyalire Fangoni okulaga nti nno azzeeyo wansi ku ground okunona abeetaaga Yesu bw'amala obbabuulira yenjiri era bajja biteekako live nga Bujinga ali mu Fangoni abatuuziza bonna ababuulira enjiri oluvannyuma Fangoni ejje ku Kanani oluvannyuma Fangoni ejje ku Kanani naye Bujingo yagenda okusooka okugenda ku Fangoni batuuza abayaaye bangi Bujinga ababuulira enjiri nga bali live biki kati olumala mbwe ekkanisa egenze mu ghetto byebyo bino ebirala kale njabireeta enkya waliwo ekibbattaka n'ekitta abantu ekitambulira mu ba RDC abo baguuniza abawedde emirimu
era ebizibu byonna ebibadde mu mpigi ku kibbataka bibadde bikulirwa omusajja ayitibwa Kasibante Hassan abadde RDC kati bamututte mukono. Kasibante Hassan mumujjukira eyayogera eyatulaga ebintu kulumba tabula simanyi tabula kulumba mbu bye bakwekula ku lusozi empigi ekyo ki RDC ekyo kinene kiringa ngo mulambo gwotafiire ekyo kyali kitunyonnyola bayina group bayina ebintu byabwe ekigondo kyabwe kinene kirimu Betty Kamya oyo Kasibante Hassan yali muyambi wa Betty Kamya nga Betty Kamya bali mu FDC ne bavaayo bonna ne bayingira Federal Alliance ne bava bonna mu Federal Alliance ne bagenda mu NRM naamufunira ne bamala okumukoddo kumubangulanga bwe bamwetaaga naamuweesa obwa RDC era babbya amataka mangi mu mpigi nettemu era eyo gurupu yerimu Mayiga era yakola ennyo okudiringa ne tabula okutulaga tabula nga bwe yatta omuntu simanyi mbu abaana simanyi mbu bagenda soyembo ne bakyabenko simanyi mbu greda nezijja nezisimulanga tabula simanyi mbu ngali mu bikola abalaba simanyi ne bagira mbu ne batagira kolombo ne bamukwata jukira omukyala mmire gwe bakwata owerungujja Betty Kamya abeera lungujja ogwo ogusajja gugobera nnyawe erungujja ne bawayiriza omukyala oli mmire ne batuleetera gundi tabula mbu ye yatta luomwa byonna ngenda bibabuulira enkya mujja biraba gavumenti yaba mafia era oyo omusajja ni Kasibante Hassan alinnyo ne Mayiga kubanga atungula Mayiga ku kyokutta Luomwa era abeera nnyo ku CBS abeera nnyo ku CBS ne ku radio ebyo bamukyazaako nnyo abavubuka okubeera nga bamwenyumirizaamu nga bamugoberera bamuwa zi platform biki okwefuula influencer n'okufuna abavubuka okumugoberera ye yakikola atya biki oyo Hassan kati bamuleese mukono bamujje empigi bamuleese mukono waliwo olusozi mu bitundu by'empigi awo Betty Kamya lwe yabbye abettaka eryo namwe muntuukirire muwagala amajambiya mugende mukwata amajambiya ku ttaka lyammwe temuddamu kuba ku simu yange ku nsonga z'ettaka n'abawadde solution y'ettaka mugende n'amajambiya mu meetingi z'amataka temuddamu kuba ku simu yange ku nsonga y'ettaka oyo omwami gwe bayita Kasibante Hassan ayina omukyala gwe yazaalamu omwana naye ali connected mu gavumenti omukyala oyo nickname ye bamuyita Mama Fish era bwogenda ku platform bwogenda ku social media platform teekamu Mama Fish ono amanya ge ye Jumba Mariam ntegeddeko Mama Fish ono alabika asapulanyinga ebyennyanja Busaabala Mama Baby Mama Fish bw'aba akusuubuza ebyennyanja sala contract gitemeko oyinambega oyo Mama Fish yali mukwano nnyo gwa Shiba muyinza okubanga waliyo akalandira ka music nga ke kabagatta bamuyita Mama Fish oba Mama Fish naye nga ye Jumba Mariam genda ku social media obiteekemu bw'obiteekamu najja oyo mbega wa Museveni ali mu kubega mu bifo ebyenjawulo ng'akolagana ne Kasibante Hassan RDC omubbi ne Betty Kamya ebisigadde tujja bireeta enkya tuli mu babitiibwa betukuba kati ebyo bitubadde sisobola bireka nkugambye Alien Skin ali ku ddiru yakugazaawo kitebe nabagamba Alien Skin mu project zaabwe batambula aba ne Fiki Gaza mwalabye Fiki Gaza nga bwe yagambye Alien olwagenze gundi Fiki Gaza ajja kulwanirira Nuupu nze ngenda balumba nze ngenda gendayo gwe soka gwe wangulenze olyoka ogende kufada batambula aba iyo project yaba 2 in 1 Fiki Gaza ali ne Alien Skin gwe Fiki Gaza gwe gwa revenginga kulwa NUP oloza NUP yabadde agogemanyiga NUP bakutumyeko okugenda okuwolera simanyi mbuno okube gundi Alien Skin ezo project ziri ezi bakeera babiri ku kite bakeera nabagamba bakeera aba ne bagenda ku machanyo sawa 12 nga batuse ku UNEB entinda ne babawe ebiwandiiko wawulidde ku Mama Fina gweraguza mbo simanyi bajjajja bangamba mbo Alien Skin ajja kuba president bajjajja bangamba babimanyi Fiki Gaza atambulira wamu ne Alien Skin teka waga gwe twaba kuba bagwaba
bwe bagala okusituka basituka aba naye omunga alinga owaffe omwala alinga ali waffe bali aba NUP yagambyeko girivengingire okakasa NUP yagambyeko girivengingire babalimba tugeze mukumba wumba wiki mudakika 10 olunaku lwali lwa Sunday ku lw'omukaaga twali tusomye mu kyawandiikibwa kya Zakariya sura 8 ne mubaamu ebigambo ebyasigala nga bitambula omwali Bayibuli mwetugambira okunyweza emikono gyaffe ffe ab'omulembe guno nga Mukama atununula ng'agamba sejjusa kuwaayo bajjajjammwe banyiiza naye era nze yawaayo bajjajjammwe ate nze nnunudde mmwe abazzukulu baabwe nze mbanunudde nze yakikola luli ate nze nkikoze kati ku lwammwe mmwe mbanunudde ebyo twabijja mu Ezekeri ayimini mu Zakariya sura 8 kuva ku nsoka pa kule 17 ojja kuddayo gisome kati okunyweza emikono ne kugenda wala nga tulina okukujjayo Bayibuli yetegeza kikubanga Bayibuli erina ekisoko ekyo kisoko munyweze emikono gyammwe n'ekyogera emirundi egiwera munyweze emikono gyammwe munyweze emikono kati ne tugenda mu kisoko ekyo ng'era tugenda mu Bayibuli yetegeeza ki bwegamba okunyweza emikono gyaffe ffe ab'omulembe guno kati ku Sunday lwe tugenda mu kujjayo ekisoko ekyo kubanga abaakola oluganda mujjukira ebisoko ebyo byabanga bya namba 10 ng'olina okuddamu ebisoko ddamu ebisoko bino wammanga okulya n'okkomba essowaani okwetikka ennyumba ani amanyi okwetikka ennyumba bane mbona yeetisa ennyumba yonna agimaze kati olina okunyonnyola okwetikka ennyumba kiki ebyo bebayite ebisoko kati ekisoko kiba ekigambo ekinene nga kirimu ebigambo bingi naye ne baafuna ebigambo bibiri oba kimu ne basabikamu kati nga meaning olina kugenda munda osaba okulule otegeeze okwetika ennyumba kitegeeza kuleekaana naye bannange baana mwe mbawuliridde eri nga mwetissa awaka kitegeeza kuleekaana okulya n'okkomba essowaani embaga egudde n'ekidaala kati wano Bayibuli ereeta ekisoko egamba munyweze emikono mwaba omulembe guno aba masiki baabo makisi manya era byonna bye bimu kise kimu kisemberedde kinnaakyo masiki 10 ozifunyaawo ezitali mu covid wamma gwowulira kati ku Sunday twagenda ku kyokunyweza emikono ne tugenda mu lubereberye sura 14 okuva ku lunyolo 10 okutuuka ku lunyolo lwa 23 tusangayo Ibulayimu jjajja w'abakkiriza ng'alina abasirikale 318 mu nnyumba ye 318 gwe sinikira ebinnyo ku nteeze sinikira ebinnyo ku by'obugagga bwe akuyungulireyo 3 bakutemeteme Ibulayimu yajjajja w'abakkiriza amanyi Katonda bayogerezeganya gwe genda osome nga ayogera ne Katonda abeera ali awo nga Katonda nze Ibulayimu ng'oyina ekyana kiyisaaka kino lwaki tokimpa n'enkirya ku Ibulayimu nkikuwadde namugamba kindeetere naye okireeterako otunnyo tuwerabira omunnyo tuwerabira kamulale tuwerabira akadomola k'amazzi tuwerabira enku tuwerabira ekibiriiti Ibulayimu n'abikwata bulungi n'abipaakinga n'atwalayo omwana we ayogera ne Katonda naye banamugamba nti ebyobugagga babibbye ekyo akimanyi ebyobugagga byange Katonda bye yampa bikwateko nkuteme Ibulayimu yali yanyweza emikono nga gyakakata bw'osomaawo ye Ibulayimu ate olaba akaabira mubikire naye ate amukutukidde mu ngalo yali ali awo ne bamugamba oli ekyo nno kisoko ne bagamba akaabira mubikire naye ate olwamugiridde gundi amukutukidde mu ngalo ng'omanya oyo bw'aba abadde ku mukolo n'emmere agisiba alya bw'alabiriza bw'ati nakubaakibali oyo kaagudde kweyo emmere muganda wange olaba asiba katogo naye kyagenda obbakola ku muceere nokulaba ng'alabiriza nga ateeka mu nsawo asirika awo bagambira nti kyagenda obbakola abo olaba akaabira mubikire ng'omugambe bannaye gundi yafa n'atema omulanga waawe maama yaye bannange nga yalaba naye ate amukutukidde mu ngalo nabadde mpuliriza yeekolera yagambye Erweru mutabani wa Museveni n'ageza n'akutta nga totwetondedde watta bannayuganda ne Magombe tujja kukuba yessimu era nayo bakutte
Bannange yeekolera yayogedde ekigambo ne ngamba Mukama. Yeekolera yagambye ajja kuba emagombe nga erweru yakafanga mutabani wa Museveni yakamutta. Akube ye magomba abagambe neera mu mutte. Kati erweru afe chubudi. Kasirike yeekolera bannaye. Ddala oli musajja muganda. Tuwe kusimu ye magombe wamma. Kwolwo ne tugenda ne mu Exodus chapter 17 from verse 8 to verse 15. Refidim abana ba Isirayiri bali mu ddungu batambula abameleki ne babasanga naye wagguluggulu awo ku dakiika ku nnyiriri ezisooka mu chapter 17 basooka nga balina ennyonta ebaluma Katonda n'ayogera nabo. Musa n'agenda n'omuggo n'akuba ku lwazi ne muvaamu amazzi ne banywa. Kati abameleki bwe bajja kati kwekutulamu mirundi ebiri gwe kwata amafumu n'ebisokkirira mu kiwonvu osaleesa n'abasajja nze ngenze waggulu kusaba. Ng'emikono gya Musa girina okukakata n'emikono gya Yoswa girina okukakata n'ekitala wansi. Abaana ne bakola omulimu ne bakomawo n'obuwanguzi. Twali tutaggulula ekisoko ekiri mu Zakariya ekyokunyweza emikono gyaffe mu mulembe gwaffe. Olunaku lwaddako lwali lwa Mande twasoma ku musumba omulungi nga tubuuza bakitaffe mu Katonda mulina omutima gw'ekisibo kya Kristo. Musobola mutya okuwagira omusajja atambula eggwanga nga yenkaliginga obwamalaaya okubeera mu ggwanga Uganda nga Mukama mmwe yabatuma okumalawo obwamalaaya mu Uganda? Ddala mulina omutima gw'ekisibo kya Kristo ku mitima gyammwe basajja mmwe. Twali mu kitabo kya Yokaana essula 10 nga Bayibuli egamba omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga. Omusumba omulungi alekayo byonna takolera mpeera akola ku lwa Katonda. Omusumba akolera empeera eddubu bwe lijja oba empologoma adduka n'alekawo endiga kuba siziza akolera mpeera. Ekyo tukirabye mu biro nga mu Uganda mulimu obutemu nga batemula abantu abasumba ne mwetooloozebwa emmundu abeesefu si be babakuuma ekisibo kya Kristo ne mukireka kyokka. Mmwe ne mubeera protected n'emmundu. Omusumba kyakola agenda n'anganga ekizibu ekyo ekimalawo endiga. Ne mbabuuza ku olwo mulina ekisibo kya Katonda ku mutima? Ne tugenda mu Bayibuli ne tujjayo omusajja yalina ekisibo ku mutima bamuyita David. Mu kitabu kya 1 Samuel chapter 17 from verse 37 to 47. Yes. Twagendayo ne tusanga 47. Yes. David ng'atuwa obujulizi nti empologoma bwe yajja n'ekwata ku ndiga ya ddadi. Kundiga yange gye nali nunda nafulumanga n'enjigoberera n'enjikwata ne mu kirevu. Bakitaffe mu Katonda bwe tubagamba nti waliwo ekiwologoma ekyazaawo kyakutta omuntu mu kigoberere mu kikwate mu kirevu mugamba nedda munnange oyo omusajja akutta. Kubanga ekisibo kya Kristo mukirunda lwa mpeera si kyammwe temukirina ku mutima. Y'ensonga lwaki ekintu kimazeewo endiga naye mwenna tewali waafuluma. Buli gwe kitwala nga mugamba kiramujanye. Nkugambye ko olutwala basaabasumba semwogerere ngagamba naye abantu temubakuba bubi bannange. Kati nsaba olwaliro ku Sandade mwatubulire be bakuba obulungi babakuba mmeka babakubawa? Babakuba ku mutwe, bakuba ku bigere, babakuba kabina. Atubulire be bakuba obulungi be baani era bo baba bakoze eki? Temubakuba bubi. Eddubu ekintu kikutte. Dawudi agamba najja endiga mu njala z'eddubu. Omusumba omulungi ayingira n'akwata mu njala z'eddubu n'ajjamu endiga akwata empologoma mu kirevu n'agitambula n'agisuuza omwana gw'endiga. Olunaku olwokusatu twasoma ku mutwe omulala ogwali gugamba olutalo lw'okutereeza Uganda. Mu lutalo lw'okutereeza Uganda twali mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula 12 wali omwana yagamba ngenda bafuga bubi n'okusinga kitange abadde abakwasa mmwe mubadde mulowooza nno ababonyaabonya nze ngenda bafugisa emisota n'enjaba bibalumisa kubanga taata wabadde omukambwe ataawo walinga olugalo lwange olwannassu lwenkana n'ekiwato kya taata.
era nze byengendo bakola mujja biwulira tanna bana kutuula mu ntebe naye byayogera ngenda Khartoum simanyi ngenda kuwamba Kongo kati yagambye mbunne Kongo bwe batuuka ennaku z'omwezi 5 January nga abazungu bakikubanga abazungu bayiyeyo amaji abazungu babataddeko interface Kenya ne Kongo teka waago ogenda biraba yagambye bwe bawezanga ennaku z'omwezi 5 January nga bakyali agenda bakuba kubanga naswiye yenkana n'ekiwato kya kitaawe bili mu Bible 1 Kings chapter 12 ne tugamba olutalo lw'okutereeza Uganda wateekwa okubaawo abantu abafa mu Uganda bwe bamala okufa Uganda eterere ne tugenda mu 1 Kings chapter 2 nga Sulemani omusajja omugezi omusajja wa Katonda akwata muganda we n'amusalako omutwe Isirayiri efune emirembe akwata Kazimba Mugalu n'amusalako omutwe Isirayiri efune emirembe kubanga Kazimba Mugalu ne mukazi we batambula mu kanisa nga banyweza akabano kati ekkanisa ya Uganda okutereera Kazimba ne mukazi we balina kufa nabalabako wano nga batuyimbira mu COVID simanyi ewa cha mutuntu akawungezi kulirange sala esala sabako lero sabako nawe esala esala every day I need a brooding. Every day I need a brood of Jesus. Oyo mukazi asuna nende Kazimba Mugalu okuyimba. Kazimba Mugalu ne mukazi wo mwe miranga simanyi mu biseera bya COVID mbunga mutu yimbiramu kubanga social distance semanyi esala esala. Mwacha mutuntu na kaungezi esala. Kumbo onyweza kabano mu kanisa. Kati kanisa okuterera Kazimba Mugalu alina okusabwako omutwe. Omwana ono yasoka nateka Kazimba Mugalu mu house arrest namugamba beera awo kubanga senga ono fuluma waite emyaka 3 Kazimba Mugalu nalowooza mbuno bamuvuddeko n'afuluma we bali bamutadde mu house arrest omusajja n'agamba wile kwata ekitalo gendo omusaleko omutwe nage namusalako omutwe n'agenda ku amme commande yaliwo ebiseera ebyo n'amusalako omutwe Bible egamba Katonda n'anyweza entebe ya Isirayiri ne Isirayiri n'enywera bano be baliko be basala bali kizibu wakati mu Isirayiri Yoswa okutwala promised land okuwangula olutalo bali balina okwejjamu Akani gendo some sura y'omwenda Akani Yoswa chapter 9 gendo gisome is it chapter 9 yes Akani bamala mukuba mayinja ngaafuuse ekizibu mu Isirayiri munnabwe waliwo biminister bino okufa oyo babo botafira tuteko kuba kwatebye ebikoti ebirimu ebiku ne tubasalako emitwe Uganda neterera basirwadde balina okusabwako emitwe omwoyo omutukuvu akobewo mu kanisa basibye omwoyo omutukuvu okutambula basibye eddoboozi lya Katonda abaana ba Eri basiba ekigambo kya Katonda eky'olwatu genda osome ekitabo kya 1 Samuel chapter 3 Bible egamba by then eddoboozi lya Katonda ery'olwatu lyali lyakekwa oluzungu lugamba rare it was rare okuwulira eddoboozi lya Katonda ery'olwatu ng'ayogera nti owange gwe lyali lyakekwa nga terirabikirako ddala olw'ekibi ekyali mu kanisa omwoyo omutukuvu takyatambula kati kanisa zirimu basumba be bafuuka bakatonda b'amakanisa omwoyo nabagamba omwoyo omutukuvu kye yava alabikira mu kabonero k'ejjuba ejjuba teribeera mu lwogaano ejjuba terigwa ku muti ng'empewo ng'efuuwa omuti ne gwenyeenya bwe guti ejjuba terigwa ku muti gwenyeenya ejjuba ligwa ku muti nga munywevu era kasita gutandika okukola bwe guti ng'ejjuba livaako yesobola lwaki omwoyo omutukuvu ali mu kifaananyi kya jjuba waakiri ejjuba lijja ne ligwa ku ttaka bwe riti mu lujja ejjuba terigwa ku muti gwenyeenya tandika oligobereza amaaso olabe omuyaga oguli mu kanisa nga abasumba be baguleeta omwoyo tabeeramu awo ne mutandika okutulimba mbu soda awonya ne mutandika okutulimba mbu omuceere kilo ya miliyoni 4 simanyi ya mitwalo 5 ne mutandika okutulimba mbu tugule emigaati gyammwe ne mutandika otuguza ebibajjo bya watermelon ne mutuguza obutambaala ne mutuguza kando nga Katonda yabawa kigambo ebigambo byammwe tebikyasumulula olwaleero mbadde ndaba
General Gaddafi bwe tuva wano nkoonako nkuweeyo ekizike. Gaddafi bwe tuva wano nkoonako nkuweeyo ekizike. Gaddafi agambye gwe mwana omanyi ebintu bino gwe bye twayingiramu gundi engeri gye bitufuze tokyasobola na kunoonya. Twajja mu kamera tokyasobola kuba kati oli kifaananyi ogenda otuuka gwe wali kubye ennaku nagamba ejja Gaddafi nogamba baba neno amanyi. Gaddafi abadde atunnyonnyola sanite NUP gye yamuteekamu. Bannange ntunuulidde Gaddafi nsoose n'enseka engeri gy'abadde ayogera. Naye ne mmala ne nfumikiriza ku bigambo bye. Era gundi eyo ngisheeyalize gendayo giwulire. Abaana bakuumye obutukuvu n'obutuukirivu lwa Nuupu. Naye abaana tebamanyi butuukirivu bwa kkanisa. Ebbanga lye mumaze nga musomesa ekigambo kya Katonda Kur'ani ne Bayibuli tebisobodde kufuga baana. Tebisobodde kukwata ku mitima gy'abaana. Naye olwaliro omwana agambye atambula ne bwandibadde alina kye yalikoze n'ajjukira nti wa Nuupu. Nuupu eripulesinga etya ekkanisa. Bayibuli egamba obutukuvu bwamwe bwe butalisinga bw'Abafalisaayo n'abawandiisi temulisikira bwakabaka bwa Katonda. Nuupu etusinga etya okutereeza abantu abaali ababi. Nuupu kati y'ekkanisa omwoyo yadda mu Nuupu mu kkanisa yavaayo. Omwoyo yadda mu Nuupu mu kkanisa yavaayo. Ebintu ebyo nakamala bisomesaako kemabega kaawo. Agambye mwana oba otambula yala zikukuba n'ogenda ogenda kwanga omuntu agamba ki General Gaddafi n'ogamba bannaye kati mpedde agenda okulaba nga ddiiru egenze n'agamba koze ndi wa Nuupu. Kyekyo Bayibuli kyegamba nti omwoyo omutukuvu abeera mu mitima gyaffe okutulumiriza obutuukirivu ekibi n'omusango. Abantu ffenna tuli boonoonyi okuva ku Adamu ne Eva bajjajjaffe. Elementi y'ekibi eri mu ffe. Omwoyo omutukuvu bw'atuula wakati mu mitima gyaffe. Bannange mugende muwulire ekigambo omwana Gaddafi kye yayogedde. Weewawo mugende muwulire olabira ddala nga Kyagulanyi kitaffe mu Katonda. Gaddafi bwe tuva wano nnoonya. Ekiro nabadde ku video y'omwana gwe bayita Apostle w'Obugalubindi oyo abeera mu comment section. Omwana yasomesezza ekigambo kya Samwiri ekisooka essula 22 nembanga atabuulirangawo empuku y'omwedulaamu. Bannange Bayibuli nne. Bayibuli. Omwana yayogedde ku nnyiriri ezo ezisooka yeesibye ku kigambo obuyinike. N'agamba bw'ati. Ekyokulwanyisa kye tuli bannange omwana yayogedde ekigambo nagenza era neebase bulungi nafunye ekigambo nga sinneebaka. Yagambye bw'ati. Ekyokulwanyisa kye tulina mu mulembe gwaffe bannange gwa Apostle Mukama akuwa omukisa. Yagambye ekyokulwanyisa Museveni kyatuwadde mu mulembe gwaffe. Atuwadde obuyinike. Nti abaana ono omwana yayogedde ng'alinga eyali ku gurupu ya Dawudi. Nti abantu bali ekyabasiba ku Dawudi obutamuvaako. Bwe buyinike obungi bwe baalina nga bubateereddwako gavumenti ya Sawulo. Bannange omwana yasomesezza empuku y'omwedulaamu. Nembaga atagibuulirangako. N'agamba ekyokulwanyisa kye tulina ye distress and obuyinike n'amabanja bye tulina bye bitutadde ne Dawudi. The moment Sawulo gy'akoma okutunyigiriza n'ebbeeyi y'amasanyalaze kyekyokulwanyisa kyatuwadde omujjako. Bannange Apostle Mukama akuwa omukisa kulwa kuba ebizike bimpeddeko kuba mbadde nnindamu kimu kya General Gaddafi. Kubanga gwe kikukakatako Apostle okutubuulira enjiri. Gaddafi yagambye obutukuvu n'obutuukirivu bw'alina n'okuba kati ng'ayogera n'omulaba. Yagambye nsobola okukusamba n'otamanya nti nze nkusambye. Naye kati sikyasobola. Olwa Nuupu abasomesa ba Bayibuli ebuuliddwa emyaka 2024 abaana tebagiwulira mu mitima gyabwe. NUP ezze 2024 only 4 years NUP etudde mu mitima gy'abaana n'okulokoka ne balokoka. Babulako kukkiriza Yesu kuba mulokozi waabwe bakungula eggulu. Ye mbaddewa. Olwaddako ne tusoma part 2. Part 2 yawo okutereeza egundi Uganda twasoma mu Bassekabaka ekisooka essula 2 olunyiriri olwa essula 2 awo kubanga twali tumaze okugisomako eggulo lyalwo ne tukomyawo eyo chapter eyo ey'okubiri
ng'asalako banne emitwe kati ne tugenda mu chapter eyokusatu nga Katonda ajja okwogera naye n'atamubuuza nti abasajja bange be wasalako emitwe wasalako baaki kitegeeza Katonda yakirimu okunyweza okuddamu okuzimba entebe ya Isirayiri okunywera era Katonda teyabuuzaako ku mwana ono Sulemaani nti omukulu w'eddiini omukulu w'amagye ne muganda wo wasala baaki emitwe yamugamba bugambi mwana gwe nkuwadde byonna byoyagala ne byotansabye mbikuwadde nkuwadde tewali ali kusinga ku baaliwo nkusukulumiza Adamu ne nkusukulumya Ibrahimu ne nkusukulumya abaakusooka ne nkusukulumya ne taata wo Dawudi n'abalidda Bakyagulanyi tebali kusinga nyimirira wano ne nkugamba omuntu gwe nkakasa akyasinze Kyagulanyi ye Sulemaani kubanga Kyagulanyi asinze Mandela bamusinze dda Mandela bamuyitako dda asinze Mandela mpo omulala asinze Kayira asinze Beni Kiwanuka gwe mpawo abantu ba freedom fighter bamwe bonna abasinze gwata nasinga ate gwatagenda singa Sulemaani kuba Bible yekyogera abakusooka n'abaliddawo tewali ali kwenkana yateekera Isirayiri golodi n'olwaliro gwe bakyaliko minerals bakabaka mu nsi zonna baakyalangayo nga bagenda ojja soma waawo ojja laba oluvannyuma bamutwaliranga golodi ttani ne ttani yanyweranga mu bikopo bya golodi nga kyanywereddemu tekiddamu egwosaaga mu biseera bye yali super power era Isirayiri emala kwesiruwaza Nebukaduneza najja n'agiba n'abawamba n'abatwala neva kuwa super power ye yali super power ebiseera ebyo olunaku olwaddako twasoma mu Isaaya essula 4 olunyiro lwa 3 olusemberayo ddala wansi w'omutwe gwabadde gugamba kati mu mbeera gye tulimu tukole ki Bayibuli n'egamba kye mulina okukola abalindirira Mukama balizibwa mu bujja amaanyi gaabwe balitumbira mu bbanga ng'empungu era byonna bye balimu bajja biwangula kiki kye tulina okukola to renew our strength kyonkimaze olunaku olwaddako twasoma ku lutalo n'ebyokulwanyisa mu Bakolinso 10 olunyiro lusooka paka ku lwe10 nti nno ebyokulwanyisa byaffe bitali bya mubiri na musaayi naye eby'amaanyi mu kumenya ebigo ate era tugenda ne mu Exodus chapter 14 nga tulaba abaana ba Isirayiri nga bali ku nnyanja emyufu nga bagenda okusomokaawo Farawo abagoba agamba nedda bano abaana bakomewo wano bakomewo tebajja genda tusobola tutya okubaleka okugenda Katonda n'abagamba mwe muyimirire mu maanyi mulabe kye ngenda okukola ne bayimirira mu maanyi ne basaabala amazzi ne geeyabuluzaamu ne bakulaga ng'ennyanja tebagisenye tebaginywedde naye ennyanja yeeyabuluzaamu kubanga emitima gyabwe gyali gimaze okwegatta ne Katonda nga bakkiriza Katonda kati ebyalinga ebisibye ne balaba nga byeyawulamu awo twalaba mu Esther twalikomendinga okusoma chapter 4 5 6 ne 7 ojja bisangawo Esther amanya ddi lwasaba amanya ddi lwamenya amateeka n'agenda nga tebamuyise n'amanya kati wano nsooka kufumba gundi emmere n'afumba omulundi ogusooka kwogwo nga bazingulawo olwaliro n'abayita ku kijjulo enkeera waalwo ne bakkiriza n'addamu kati ogwaddako n'abawa kubusi n'abagamba nedda mukomeewo olwaddako n'abawa kacyumbaali n'ayisaawo by'ayagala n'ataasa eggwanga lyonna so buli kye tukola mu struggle kirina ensonga kamba budde bye tukola mu struggle tuli mu mulembe gwaffe tulina okumanya bwe tulwana njagala mbabuuze ife ab'amaanyi ennyo ffe tusinza okuteeka Museveni ku kasigiri ku kikalirire ennyo tumukubye nnyo okusinga bwe yakuba Amini oba Amini ye yali omusiru obutalowooza ku bazadde ba Museveni kuba ffe Museveni tetunnamusuulamu mulambo ye Museveni yansuulanga emirambo abaaliwo ne batanoonya bazadde be ffe abali ku social media ffe abaakabye nnyo ffe tunyigirize nnyo Museveni ku kisenge okutuuka okugamba kati agenda siba abazadde tubasiba genda obatte kubanga ojja kuddawo otutiisetiise n'ekkomera gwe genda obatte nalabyeko bakozeeko kifeeke kiwandiiko simanyi mbu okusinziira mu article meka simanyi okunyiza president simanyi mbu amendment bagenda kusibanga abazadde temubasiba mubatte kubanga mujja lowooza mbu feeyo twavaayo tuli walala abazadde buli muzadde w'omwana mugende mubatte mujja kusasula kubanga era waliwo ne bemwatta simanyi immediate close friends and relatives of the family mubatte busi mbuno ogenda kusasula milioni 12 oba okukusiba emyaka 10 nedda temwetawanya mugende mubatte
nze mbuuza fa abaamaanyi ennyo nti Museveni ayidde okusinga Amini we yali olutalo lukuyinza oluwulidde fa abaamaanyi oba Amini ne Bote be baali abasiru kati ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi naye mujja biwulira kubanga n'amateeka waliwo etteeka lya social media ddamba lyagaana ne baggalawo Facebook kati ate nalabye bagamba ate enteeseganya zigenda mu maaso okuzzaawo Facebook nengamba bino ebisajja bisiru kyemugamba bannayuganda tebali ku Facebook kati mwabadde banyooma bye tukola nze mbuuza Museveni yayidde ye munafu ennyo yayenje buse oba Amini ye yali omusiru mujja tuwulira totawaana kubasiba genda obatte okakase nti nno twabawaayo genda obatte ojja sasula n'ennyama yo Bayibuli egamba omusaayi gwammwe mujja gunywa mujja kuvulungibwa mu musaayi gwammwe mukole bye mwetaaga kati olwo tutisa mbu n'okubasiba olwo tukuba amabeere mu muliro olunaku lw'eggulo wamma lwe lwasembyeyo lwe twasomye mu kitabo kya Isaaya essula 49 olunyoosoka paka ku 26 nga tugamba nti alwanyisa Uganda aba alwanyisa Katonda yennyini kubanga Katonda waffe waliwo emisingi waliwo ebintu ebiri connected ku Katonda yennyini ng'omuntu okutuwangula alina kusooka kutta Katonda maama bw'aba ali lubuto ng'oyagala kutta mwana otta maama kubanga obulamu bwa maama buli bwasaba n'omwana assa omwana wakoma okusa bwe maama wakoma okusa nti nga n'omwana mu lubuto afa kati nga temunnaba kutta Katonda temuyinza kutta Uganda abazungu balwana dde okulaba nga bali mitinga Africa okuzaala beegomba bagala olunaku lumu okulaba Africa ng'ejjudde bazungu bawulira baagala minerals zaffe batukolera ensiri ne bajja ne baziyiwa ekiro nga tebasabye muntu n'ogu kubanga bipulezidenti bya Africa byonna okugjako abaana abato abatandise okujjawo mu West Africa awo naye bipulezidenti bya Africa bisiru byenkanankanira ddala n'ebisumba n'ebinaddiini by'e Uganda biraba nga omusajja atwala omusajja amalawo ekisibo naye nga bisinika businisi binnyo biri mu kanisa bisinika businisi binnyo bipulezidenti bya Africa bwe babiwa ennyonyi ne babiwa ebitiibwatiibwa ne babiwa ne bibeerawo ne bisinika ebinnyo abasajja ne baleeta ensiri ne baziyiwa mu Africa bagezezaako okutuleetera ebirwadde okutulimitinga naye omufirika azaala buli stress lwe zimukuba n'agamba jangu ndaga amasaati gange woogawanika bagenda ovaayo nga kubanga okumalawo Africa oba okwata ku naavu ya Katonda okumalawo omuddugavu oba okwata ku naavu ya Katonda omusingi ogwo guli mu ggulu guli wa Katonda Bayibuli egamba mugende muzaale mwale ate ye Bill Gates ali ne kamayega ak'ekimemeya bagamba mugende mubamalewo tebazaala nkugambye bwe mukyusa ne mubeera eri nga mutugira eri ng'omwana omuwala gy'azaalira ku myaka 11 bulinga obusengu bulinga obwonoonefu naye Bayibuli egamba nakumanya nga tonnabumbibwa mu lubuto lwa nnyoko ku myaka 11 yakumanya ate mwe bana musi bagambye kwonooneka ojja kufa ng'ozaala tokuba ku simu yange kubuulira bagenda babikyusakyusa okuzaala okwala kigambo kya Katonda kiri mu kitabo kya lubereberye kati gw'ojja eri ebigundi byo ng'ojja mbuno ogenda tuli mitinga okuzaala olimba tujja kuzaalira ne mu diaspora okiwulira ku breaking news banayo olwaleero kyomugaso Shalom amaze okuyingira ensi era y'omu ku bagenda okulya ekyemisana ky'omu Uganda olwaleero ngenda kuza omwezi 16 omwezi ogwa November 2024 ne bakaba banayi pastor ate kati nawo otulimba tebabanga bakuzaaliddeko omwana naye buli muntu yakomentinga ekigambo ekyo nkunoonya drone ekunoonya ya bbulu bw'ogira badduka nze banzaalira abaana mu luberebere Bayibuli mweyogerera nti genda ozaala oyale mu Samwiri ekyokubiri ssuula mmeka 65 Bayibuli egamba bweti obulwane bweyongera wakati wa Nuupu ne NRM naye abanuupu ne beeyongera okuzaala nga beeyongera amaanyi nga bwe bazaala awo Dawudi n'azaala omwana asooka n'azaala omwana owokubiri Bayibuli egamba nga Dawudi bwe yeeyongera nga agrowing stronger and stronger nga ne Sawulo bwa growing weak and weaker bwe bamugamba muzayi wuubirako abantu muzayi wuuba yanyampye bunyampi because he is growing weak and weaker takyayawula kutuwuubirako na kutunyampirako ndi mu kigambo wakati Bayibuli egamba nti mu kanisa amakanisa ago ge bazimba Katonda bwaliyimirira waggulu alabako amazi alaba amazi mu kanisa ekyo kyawandiikibwa kino nakakisoma emirundi egi wano omusajja yagambye ffe bwe twapuliranga tutya amazi
wala bannango yo muzeyi wo ku TikTok yagamba nti ekintu kino mukifudde ensonga wano buli omwe ayagala wagaleeta ffe twakula muzeyi yagamba nti omuntu okola business nga yakunuuna mazi naye bannaye muzeeyi oyo naye bannaye weewaawo bayibuli ekyandikibwa kiramba kigamba alabira ddala amazi ku kituuti ewa Kazimba Mugalu ewa Serwadda ewa Kayuwa ewa Kiganda ewa Namuteri wali amazi ku kituuti bane oyo muzeeyi abadde anzise naye oba abantu mubajja bane Uganda buli muntu content creator muzeeyi yagamba obuli yagambye obiro byawuga ekimotoka kizunga kino kyambuka kino kikkirira eyo nayo bizinensi so bayibuli negamba bweti bana bange ngenda bakomyawo mmwe mulimu omuntu gwe nalonda mmwe mulimu omuntu agenda okuzza ekisibo agenda okuzza ebika bya Uganda ebya amawanga ga Uganda agakutuka mmwe mulimu agenda okukomyawo naye we muli mutegeerera agenda kwogera enjiri ey'okusumulula abasibe ey'okuleeta ekitangala mu ggwanga Uganda oyo alibeerayo oyo agenda obbazza mu biro byennyini eby'okukkiririzibwamu nga bino bye tulimu twagenze ne mu kitabo kya John chapter 6 verse 63 nga Yesu agamba ekigambo kino kyembawa mbawa bulamu ekigambo kyembawa mbawa bulamu ne twebuuza kati bwe tugenda mu makanisa nga tebagaba bulamu tuba tugenda kukola tutya muba mugenda kufuna ndwadde zennyini ez'omwoyo kyovula bannaddiini be basinga obutemu be basinga obubbi bali mu nkayana za kubba ttaka bali mu bwenzi sikandozi bali ebyo kubanga bo bennyini bagaba butwa tebasobola kuba balamu nga bagaba butwa ekkanisa teyinza kuba namu nga buli lunaku kubanga nakugambe bw'ogenda mu church otwala mwoyo otwala omubiri nga gugendeddemu omwoyo ng'omwoyo gwe gugenza okulya nga bw'otambula n'ogenda mu woteeri n'otuula nga omubiri gwe gugenda okulya n'omugamba naye kati senga atompaayo otuva tutonotono ne mmazaawo akatooke kange kano kati ate olukuweva n'omugamba ate akati enva nga zigize kati ate bw'onnyongerayo akatooke ne mmazaawo enva zange ziba mmeka n'ogenda ng'olinnyalinnya okukakkana ng'oyingiddeko endamu ebi ng'omubiri gwe gulya kati bw'ogenda mu kkanisa oba ogenze mu woteeri ya mwoyo naye n'otuukayo ne bakuwa obutwa emyoyo gyaffe gyafa kubanga gye tuliira ekigambo waliyo obutwa pasita yagobye n'awasa naye ate mu kkanisa mulimu couples eziri ku njegoyego z'okukutuka kiki kiba kiddako awo kubanga ne musumba yagobye n'awasa kakati nze nga mamebeni nga nanga nekiise mba ngenda kolaki kiringa amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga ku mutwe gwa Kyagulanyi kati ate begaba gakulukutira ku bugingo mu kkanisa musigala mu kapo kati nawe oyagala kuba ku simu yange bannange pasita maka gange nga gayuga osabira wa pasita bugingo g'amafuta g'oyoole wa bugingo gamanyi ife abasabire wa Bobi Wine ife omanyi kye tutoolayo omwami omukyala abannaye pulezidenti nkutumidde ne mami mukama abatuweera omukisa kubanga ffe mwatufuukira byakulya Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo jangu osomesa oyigize batabani bone bawalabo ekigambo ky'ekitukuvu kikola amakulu gye tuli kibaleebala n'ebibala byakyo biberewo mu Kristo Yesu Mwana Katonda ayinza binatusabye abantu nabe bagamba nti amiina era tubadde mu kigambo olw'okuba mbadde empumbabumba week kyonna kibalwanga time ebadde ya kigambo kati tugeze mu kigambo ky'olwaleero omulembe gwaffe musajja weefuge sewo omulembe gwaffe teguliiwo mu nsobi omulembe gwaffe Katonda agumanyi waliwo ebintu ebibadde mu profese nga biri prophetic nga kati sawa yakutuukirira waliwo omulembe Katonda bw'amala okuteesa okununula Uganda okununula ensi tuli mu biseera by'amazaalibwa ga Yesu tujjukira okuzaalibwa kwa Yesu ku Lwokusatu lwe yazaalibwa si lwe yazaalibwa Yesu yali yazaalibwa dda enteekateeka yaliwo Katonda yali agirina bw'ogenda okuva mu Isaaya Katonda ng'ateekateeka omulembe ogwa Yesu okutuukirira bw'asooka kubeera bunnabbi mu kitabo kya Isaaya essula 40 Isaaya essula 4
Katonda bw'amala okuteekateeka n'agamba nti omulembe nakibagambako wano omulembe guli nga ŋŋenda ogununula gulina okubeerako bye guwulira ne bye gulaba gusobole okubaako bye guyiga ne bye gutegeera gugenda okutuuka nga gukakase Katonda ng'apulaninga okuleeta Yesu taleeta Yesu direct tasooka Yesu asooka Yokaana okuzaalibwa kwa Yesu tekutandika na Yesu n'eddiru ya Yesu yonna ne byagenda okukola tebitandika na Yesu bitandika na Yokaana omulembe gwaffe gwali gulina okulaba beesige wankola bubi obutamanya eyo enjiri najogerako kemabegeyo kyankola bubi beesige obutamanya nti gwe Eriya kyankola bubi era kinkola bubi okulaba nga n'olwaleero oli mukomera nga Yokaana bannange tusoma wano ebigambo ne mutabitegeera naye ng'ebigambo ffe tukulembedde politics wa Uganda nagamba Besigye ne mugamba Besigye bw'ogaana okubeera Yokaana ogenze mukomera bwe yagaana ali mukomera tewali muyimirira Besigye yawoopaletingira Besigye yali ddoboozi eriva mu ddungu eriteekateeka omulembe ogwa ddala ogw'enkyukakyuka naye ng'enkyukakyuka si yazireeta yaaliwo kuziranga Yokaana alanga Yesu yatuukiriza ulira essula 40 ulira essula 40 musanyuse abantu bange bwayogera Katonda wammwe mwogere ebyokusanyusa Yerusaalemi mumukoowole nti entalo ze zimalirizibbwa ng'obutali butuukirivu bwe busonyiyiddwa ng'aweereddwa mu mukono gwa Mukama emirundi 2 olw'ebibi bye byonna eddoboozi lyayogera waggulu nti mulongoose mu lukoola ekkubo lya Mukama mugololere mu ddungu Katonda waffe oluguudo buli kiwonvu kirigulumizibwa na buli lusozi n'akasozi zirikakanyizibwa n'obukyamu buligololwa n'ebifo ebitali bisende biritereezebwa n'ekitiibwa kya Mukama kiribikkulibwa ne bonna abalina omubiri balikirabira wamu kuba anga akamwa ka Mukama ke kakyogedde awo bunnabbi bwa Yokaana Yesaya alanga Yokaana myaka bimeka ne biyitawo awo Yokaana najja naye ebigambo ebyo biwulidde bannayuganda Besigye bwajja yajja ddoboozi okutandika okuteekateeka generation ffe tubirabe nga tukyali bato eddoboozi lyo yali mu ddungu liyita lyogerwa muteeketeeke ebifo muteeketeeke Besigye talina na kusiba buguwa bwanga za Kyagulanyi ye Yokaana ekyo kyo yakimanya naye ekirala kyantamanya ekyamutwaza mukomera Yokaana teyamanya nti yali awoopaletinga ng'Eriya yabo omusajja we yangambira gwe pastor bulira enjiri gy'otamanyi ne Yesu naye waali kati omusajja mutuufu ekyo kyawandikibwa kye nakuwadde ekyo kya Isaayo okiwulidde kati katugende mu Yokaana essula 1 kubanga nabibawadde 2 bwenti tugenze mu Yokaana essula 1 ulira Yokaana enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana essula esooka ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali Katonda kigambo n'aba Katonda oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa obulamu bwalimu ye obulamu ne buba omusana gw'abantu omusana ne gwaka mu kizikiza so ekizikiza tekyagutegeera waalabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana oyo yajja olw'okutegeeza ategeeza eby'omusana bonna bakkirize ku wuwe oyo si ye musana wabula okutegeeza eby'omusana waliwo omusana oyo si ye musana naye okutegeeza eby'omusana naye oli yaliwo Bayibuli egambye yaliwo nga gyali eyo bamukwese mu bikoola ye yali eyo ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi yali mu nsi ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye abataazaalibwa mu ssaayi newakubadde okwagala kw'omubiri newakubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda olunaku lumu His Excellency Kyagulanyi yatugamba yali agenda mu by'obufuzi ebyo n'ayita abaana be nga balabe gye bamukuba mutiyagasa abaana nga bakaaba n'abayita n'abagamba mmwe ndi taata wammwe ow'omusaayi nze mbazaala nakola byonna bye nsobola okubakolera byonna mu biyina ne bwe mba nfudde naye waliyo abaana abali eyo ababonaabona abatalina bataata nga nze nyina obbeerawo
Bible egambye Yesu wano Bible yogera ku Yesu naye tubikomparinga mu Bible and politics fe wano ulira Yesu Bible egamba atuzaala tuzaalibwa nga ne wakubadde si akuzaalibwa na musaayi nti no atuzaala nga ki naye abazaalibwa omwoyo atukomyawo mu kisibo kya Kristo Kyagulanyi yakizuula nti alina okutukomyawo okubeera Abannayuganda abaddala naye nga yeenyigiddemu Yesu yakimanya Bible egambye oluberebere yaliwo mu kutondebwa kw'ensi kati ndi mu Bible Yesu nakusomesa obusatu bwa Katonda mu kutondebwa kw'ensi bulabikako Katonda kitaffe ajja atuma Katonda omwana kigambo bwe biba amalo bitonda nga byetabuse tabise Bible egamba omwoyo n'amaamira ku buziba office 3 eza Katonda nezirabikako mu kutondebwa kw'ensi Yokana atugambye oluberebere waliwo kigambo Kigambo yo kati addanga musana kubanga yabeera wali Katonda nafuuka Katonda kati mu mulembe gwa ajjanga musana kuba waliwo ekizikiza ekyali kikutte nga ku mulembe gwaffe wabaddewo ekizikiza mu kanisa ng'abaana tebatya kubba tatya kusambanga to kati olwaleero Gaddafi agamba atya okusamba omuntu engatto Gaddafi akoze bwati ekikonde nzenna nemmera olutiko ng'ali mu video yakoze bwati ayina nnako eringa eya Haji ole yagamba mwana bafulati no badda ya Fulham Haji naye ayina nnako Gaddafi akoze bwati nemmera olutiko wano kuno konna yafa kuno kwafa naye sanite yakomawo ekitangala bwe kyayaka ku mulembe gwaffe Yesu yatugamba mugenda kola bye nakola n'ebisinga bye nakola abamu bwe njogera bino ebintu mulabanga nze akompeyalinga Kyagulanyi ku Yesu nedda si Yesu mumanyi naye obuweereza Yesu yabulekawo tubukole mu Uganda Kyagulanyi yabukoze kubanga mandate Yesu yagirekawo Bible egamba yakane magombe najjayo ebisumuluzo n'abituwa ekisumuluzo ky'akazimba mugalu kyamugwako kopi y'akazimba mugalu yamugwako kyovolaba takyalina wayinza kusumulula kati olwaleero Kyagulanyi yayina ebisumuluzo by'eggulu yasobola okuggulawo omutima gwa Gaddafi n'aguyingiramu n'agutereeza abasumba bye batasobola kukola gye batasobola kulinnya kubuulira njiri Kyagulanyi yagendayo n'abakuŋŋaanya n'abajjayo kati olwaleero abaana bonna bw'olaba abaana beeteeseteese okubeera simanyi okwesimbawo abaali emigunju Masaba yamaze dde okukakasa ye yagambye MP2B Mbale batuusaawo okwekkiririzaamu ekkanisa ebbanga lyonna ebadde yabavaako nga yabasuula kati olwaleero basituse ba MP2B bakansala to B kubanga ebisumuluzo Yesu byatulekera Yesu ekyamutwala emagombe ennaku 3 yali ajjako bisumuluzo sitaani bye yatwala okuva ku Adamu Katonda yawa Adamu ebisumuluzo by'ensi namwana obuyinza namugamba tuuma buli kyoyagala okutuuma nze ompeereze nkuunemu sitampu bwe yagamba senga ente gye yayita embwa kati senga tunywa matagambwa senga embwa gye yayita ente senga kati tunywa matagambwa senga kati ate embwa yente ngente yembwa naye olw'okuba Adamu yakituuma bwato Katonda n'akondamu sitampu tewali anywa matagambwa senga Adamu yagamba nti kakati eri nkoko senga tunywa amata ga nkoko nga tulya magi ga nte bw'amala okugwa mu katego ka sitaani n'akwata ebisumuluzo Yesu kye yavaka emagombo olutalo lwatwala ennaku ezi Yesu n'afuna kopi z'ebisumuluzo n'azitukomezaawo Kyagulanyi amaze okutukomyawo okubeera Abannayuganda kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima Yokana n'amutegeeza n'ayogerera waggulu ng'ayogera nti oyo gwe nagamba nti ajja ennyuma wange ansinga nze kubanga ye yali olubereberye ku nze kubanga kukujju Kyagulanyi ye yali soose beesige naye Katonda si bw'akola asookayo beesige okutereereza Kyagulanyi Yokana agamba ono yaliwo olubereberye naye nze nsoose okujja mwe mundabe n'amaaso gano naye oli yaliyo kwe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa kubanga amateeka gaweebwa kuwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo tewali yali alabye ku Katonda wonna wonna omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe oyo yamutegeeza
kuno kwe kutegeeza kwa Yokaana abayudaaya abava e Yerusalemu bamutumira bakabona n'abaleevi okumubuuza nti gwani n'ayatula n'ateegaana n'ayatula nti sinze Kristo. Ne bamubuuza nti kale lw'oli ani? Oli Eriya? N'agamba nti sinze ye. Gwe nnabbi oli? N'addamu nti nedda. Awo ne bamugamba nti lw'oli ani? Tubaddemu abatutumye, weeyita ani? N'agamba nti nze ndi ddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti mulungamye oluguudo lwa Mukama nga nnabbi Isaaya bwe yayogera. Twasookedde mu Isaaya. Eddoboozi ligamba nti mutereeze oluguudo. Abasajja bamugamba gwani? N'agamba sinze Yesu. Ne bamubuuza gwani? Gwe Eriya? Nti nedda, kubanga waliyo ekigambo nti Eriya alikomawo. Byombi n'atabitegeera. Kati ekizibu ky'abeesigye takkiriza nti Eriya alwana kubeera Yesu. Bannange omusajja ono beesigye abakukkiriza kubeera Yokaana. Beesigye abakukkiriza kubeera Yokaana mu mulembe guno. Banne kyandibadde kisufu. Naye teyasoma Bayibuli. Kiza beesigye. Omusajja simanyi mu Kristaayo. Tewasoma Bayibuli kumanya amafuta go operatingiramu. Kati oli mukomera obuuza. Yoyo gwe nalanga oba tolindeyo omulala. Byanyuma bodda mukomera gendo ogambe beesigye nti abalema batambula bamuzibe balaba ne bakigala bawulira abafu bazuukira. Kubanga kyandi mutuukirako ne bamuggyako omutwe mukomero oyo omusajja n'avaayo nga waakufa. Oba n'afiirayo. Oba muli mu muzanyo bate muli mu muzanyo ekirwadde ky'okuddukana kijja kukwatira eyo ekirwadde kiri eyo oli mu kudda mugundi mbugwe Yesu nedda amafuta go operatingira mu malala ga respecting oweebwe ekitiibwa. Ndi ddoboozi ly'oyo ayita mu ddungu Beesigye twamusoma ffe abataali mu mulembe gwe ne tutunula kuba yali ddoboozi erisenda ebifo ebigulumivu. Muveemu ab'omulembe guno. Beesigye ekyo kye wali olina okwesibako obeera ekyo. Abaatumibwa baali b'Abafalisaayo ne bamubuuza ne bamugamba nti oba ggwe toli Kristo oba Eriya oba nnabbi oli kale ki ekikubatizisa? Yokaana n'abaddamu ng'agamba nti nze mbatiza n'amazzi wakati mu mmwe ayimiridde omuntu gwe mutamanyi ajja ennyuma wange so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ye. Beesigye senga otegeera nti waliwo eyali emabega omusajja gwe waali badde w'amaanyi nnyo. Era Yesu mu bigambo bye yagamba bw'ati nga Kyagulanyi bwawa His Excellency Kyagulanyi nga bwawa Beesigye ekitiibwa. Yesu yayogera n'agamba bannabbi bonna abaali babadde ku nsi kuno tekuliiko nnabbi yenkana Yokaana. Yesu mu bigambo byagamba Yokaana ye nnabbi 001. Yesu okujja Yokaana yali alina okusooka okujja akola ogugwe. Lwakuba Yokaana w'omulembe gwaffe alemedde mu kkubo kati wamma gwe wulira. Omulembe gwaffe mulagule. Ogw'Ababeesigye gwali gulina obbeerawo. Ogw'Abampuga gwali gulina obbeerawo guzanye ebyobufuzi. Tujje nga tuliriyo. Bye baazanya baabizanyiramu mu mulembe gwabwe bye baali balina okukola. Yokaana agambye oli kitangaala kijja nze ndi ddoboozi. Ffe twajja kumaliriza byasigalira. Pawulo agamba bw'ati. Pawulo yali agamba ni Titus, Timothy Tito. Kyenvudde nkuleka nkusindike kulete omalirize ebyasigala. Nkusindise mweye kanisa omalirize byonna ebyasigala. Iffe twajja kumaliriza byasigala byali mu bunnabbi. Kati obwalero Museveni agamba tumunyize nnyo okusinga bwe yanyiga Amiini agenda kukwata bazadde baffe bakwate batte. Kati wulira Yesu ajja. Mu Isaaya oli alina obunnabbi obubwe Yokaana obuwulidde bamulanganga ddoboozi. Waliwo eddoboozi mu ddungu bwe yajja yasibira mu ddungu. Bamubuuza oli ani nti nze ndi ddoboozi. Lwaki bamubuuza? Waliwo okunyigirizibwa okwaliwo naye nga bwe basoma Bayibuli bwe basoma omuzingo balina ebintu bye balaba ebyagala ofaanagana waliwo gundi ezikwatagana ne bamubuuza ye ggwe n'abagamba nedda wakyali yajja. Genda mu Isaaya 61. Beesigye by'ataakola Kyagulanyi abikola mu Isaaya 61 kubanga si bye ebyali ebyabeesigye. Beesigye yatambula mu woko tuwaaka ne bakwata abaana. Lumumba n'amawulire ne bamugamba naye lwaki toyamba abaana abakwatibwa abali mu makomera abaana be bakwata lwaki? Yagamba bw'ati siina gwe nayise. Sina gwe mpita nkeera kutambula. Abangoberera ne babakwata beerwaneko. Beesigye teyajja kutujja mu kkomera. Beesigye yajja kutuyigiriza struggle. Kati Kyagulanyi gwe bakwata tamulekaayo. Ajjanja bajjajja we najjanja batata we najjanja baba we naweerera abaana kubanga yo obunnabbi bwe bulala.
obunabbi bwa Kyagulanyi bubuno obudde bugenze twawumbye wiki ate nga nayo yabadde enkulu nnyo giwumbawumba okugigira wulira obunabbi obusimba Yesu obunabbi obusimba Yesu bwo bulala obwa Yesu bugamba bwe buti Isaya 6:1 Isaya 6:1 Omwoyo gwa Mukama Katonda guli kunze kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe ly'abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera NUP ekugamba bwe baba bakutte omuntu wo ne bwaba kikuube ne bwaba buwama jangu ku kitebe otubuulire tuggulewo fayiro tumulondoole paka waali Besigye yagamba sina gwe mpita mwe mungoberera bwe bakukwata weerwaneko FDC yajja basibe mukomera FDC yawerera abantu bafira mu struggle kubanga bali dobozi lya nchuka dobozi sikutuukiriza Kyagulanyi yajja kujja basibe mu makomera yajja kugala miryango gya komera ayina okukitulagako Yesu omulaba bwe yatandika obuweereza yabutandika bwatyo mpola yajja na wa people power naye yubula nabeero we NUP najja bwati mpola najja nagenda nga bakakasa najja bagenda paka bwe yayabya amagombe Yesu yatambula naye buli process gye yajjiramu yonna yali yabyewuunyo bwe omulaba mu NUP omulaba nga gundi bwe omulaba mu people power omusajja oyo yawandiisa abantu n'abagamba mujje muno ne kadi za people power mujje muno n'empapula za people power mbawandiise mu electoral commission Nekyo Kyagulanyi ng'electoral commission terina kigambo kiyitibwa people power n'abagamba mujje mwewandiise nze mbawe people power mbawe kadi mu electoral commission nga tebakitegeera abakkirizo awo abaavaamu abo baali bangi nga bagamba atulimba Yesu buli kye yakola nga kyali kyakyewuunyo from okuva lwe yazaalibwa emunyenye ze ezasooka okutambula ng'emunyenye ze ziragirira abantu wuuno eyali people power nefuuka nuupu Museveni akuba essimu abuuza bannange wammeeyo waliyo ekintu ekiyitibwa nuupu nti ewe ekiri ate kiruddewo wekiri akabonero mbuleera nti mbuleera nagamba tufudde bannange mbagobye buli process Yesu gye yatuukamu yali yabyewuunyo mpaka ku kwabya amagombe mpaka n'okulinnya okudde mu bagamba omusajja atumbidde butumbizi wa nti wuli nti era nga bwagenze era bwalidda byonna byali byabyewuunyo naye wulira Yesu kikyagamba Yokaana ddoboozi lyakulanga oyo Besigye ono omulimu gwe safe houses za kuggulwawo abantu bateebwe mu mulembe gwa Besigye bakwata omusajja gwe bayita Zedriga bawali na Zedriga tetwamumanyako nabula ne bamutanga John Bosco Kibalama tebaddanga mu kulabika okuva mu 2 Zedriga tata Zedriga linnya lya musajja Zedriga bawali na Zedriga yali wa FDC kakongoliro nga yagala enchuka ne Museveni ne bamuwamba nabula tumutegedde ku mulembe gwa Kyagulanyi kubanga capacity ya Besigye gulawo Besigye operatingira mu mafuta malala kati alwana kuyingira mu mafuta gatali gage bajja kusala ko omutwe mu komera teka wabi tuli mu mulembe okutuukiriza Bible yagambye mwe wa Mukama Katonda ali kunze kati oli atu oli naye bamulagula wano balagula Isaya abalagula bonna naye oli yakulembedde ddaye yagenze twamusanze mu ndagaano empya ye gyali ow'eddoboozi kati tuli ku bunnabbi bwono nti gwe mwe wa Mukama ali kati gwe ogenda okukola ekintu abantu abali broken hearted abantu abamenyese emitima gwe bawulira eddoboozi lya nkugambye oli aposo w'obugalubindi yagambye ekyokulwanyisa kye tulina bwe buyinike bwe tulina obungi buli lwe tulaba ku Kyagulanyi ne tuwulira nga buli kimu tukirina olunaku Kyagulanyi lwakola press conference ku kitebe olunaku lumu n'owulira ku bigambo bye okuba ekyeyo contract neggwako ku lunaku ne botaddamu mulaba ng'owulira ebigambo byokka byayogedde bikomezaawo obulamu Gulabaka ettaka lyenga kati balizimbako bikalina bw'olaba nga Kyagulanyi ayogera oddamu essuubi abasajja batwala ebintu bya Uganda House zonna ne bazeeguza mu nsi ez'enjawulo n'eye Congo bagitunda Congo waliyo Uganda House abantu bonna babimpadde abalaba nga bagenda kupereza ebifaananyi eya New York yo bagimpereddewo n'eya London bagenda jimpa zonna bagenda zimpa zonna ngenda ziteekayo Museveni yazeeguza naye buli olaba Kyagulanyi olaba nga Uganda House zikomyewo zonna kubanga yajja okutereza emitima egimenyese
emitima gyali gyamenyekanga tewali agiyunga. Kati kanisa ebyo byonna yabisuula buli muntu yenna ali obubi era kugamba mama jjo waliwo ekyo ekisajja ekyo ekyakwata sister waakyo ekyo simumanyi kigondi biki ekyo kistani faze ekyo kyataddeyo ekifaananyi kyange nekigamba mbulaba mbweni yupi mbuna abasiru simanyi abasiru simanyi mbuna abalalu eni yupi beyimiriddeko okujjako Museveni ngamba kakato ono yakwata gundi sister we anonya kikubifaananyi byange anonya kikubifaananyi byange inze sikuteekangayo sikusharingangako kayate ekikunjira kiki ne wamagowulira kyovula banga banyooma abantu bonna betolodde Kyagulanyi bonna batufu banyooma do you know why obuyinike bagezi naye obuyinike bwe bwatutusaawo obuyinike bwa Sawulo bannanga oli omwana yabulidde enjiri aposo obuyinike bwe bwatuyonko tutusaawo naye amagezi tugalina. We can make good nange oluzungu bamanyabo tusobola okubeera mu ba minister abagundivu abaddala. Ani yali amanyi nti Ssennyonyi asobola okubeera gudu Kosase chairman bwe yava mu Kosase nefa erimu omuyivu looya Kagundiri ali wali omulaba mu ntera akyusa maaso Segona yekola ebintu mwe yentebe naye Kosase yafa kati ate ropu yaliko walaga we wabeera ettaala yabeera mu Kosase nga Kosase evuga okusinga parliament buli sawa nga speaker ali mu kwewozaako ku report za Kosase okuva ani yali amanyi nti nno Ssennyonyi ayinza okukikola tuli mu mulembe ogw'okutuukiriza gwe bamuwa ku bwalopu ne bagamba bannange omusajja Kyagulanyi atuze ekifo kya lopu n'akamala Kyagulanyi atuze ekifo kya lopu atuze ekifo ekyo kifudde maama omuntu alabye aba yakalinyawo bwepaba ngira nti bwepaba ngenda okulaba nga bitandise nno bwepaba leero mugataliiko nfuufu supiika bamusibye obutaddamu kujagaana omukwatirako abantu kumusalako mutwe supiika agambye kino kyava ku lopu okubanga yamulima empindi ku mabega ningamba ate ekifunga bangamba bakituga ngenda kuyanga supiika agamba kale kululirwa waliwo mpuuga ng'omuntu anywa ku tuzzi kaakati ono omwana okuva lwe yajja ekintu tekitambula ningamba ate oli bamuwa akasiimo nga yakalinnya mu ofiisi naye bannanga akakasiimo nako Sheikh Kiti yagambye naye bano ebintu badde sagala kubyogera ku muzindaali era sigenda byogera naye omusajja yakwata ebitaano ne bamukunkumula omukono n'agaana okuta ebitaano n'adduka nabyo naye ate nga bw'obalaba ono yakwata gwe bandikutte kuba tebyalikoze mawulire mpuuga bakujja n'atugamba bannange nze nga loopu twasanze ekizibu Kyagulanyi yakutte ebitaano by'abasajja naye atwetondere ffenna twandigambye atwetondere agende atwetondere bigwe atuba ebitaano omusajja wattu abadde ali eyo tolabanga ku ssente ziwera zamusikiriza gwe twali tusuubira okutubba ye yakwata ababbi mbuna aba security bakoowu kati ate babba bali be bakuuma kati empuuga mukoowu kati abbya aba NUP abantu bakoowu mpuuga yabbya ebitaano by'abantu Sheikh Kiti yabuulidde enjiri ne ngamba bannaye Sheikh Kiti omwoyo wa Mukama ali kunze Yesu atubuulira manifesto emuleeta okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga omwaka n'olunaku biri mu mulembe gwaffe omwaka n'olunaku ebyokuwolerako eggwanga okuwalana eggwanga ku bitutuuseko ebituuse ku Uganda before independence during and after independence omwaka guli mwono n'olunaku luli wano omulembe gwaffe sinsobi naye nvuddeyo obudde bugenze tugenze mu dakiika emu tugenze mu lukanya lukesulanya kubanga obunabbi tulina obujjeri tubuleete wano mu reality essula eyokuna izanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza najja e Yerusaalemi yakulira ku lunaku lwa Ssabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awo bawandiikibwa nti
omwoyo gwa Mukama guli kunze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyago okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso okubata ababetentebwa okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa okuta ababetentebwa babetensa abantu mwalabako Kakwenza engeri gye bamubetenta ate nga wa FDC naye Kyagulanyi okuteebwa kwe kuli ku Kyagulanyi mulabye abaana abakomawo nga bababetense Kyagulanyi Besigye teyakomyawo n'omu mu mulembe gwesibye ebyamuleeta wulira abikako ekitabo n'akiriza omuweereza n'atuula abantu bonna abali mu kuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso n'atanula okubagamba nti leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe Yesu nagamba ebyawandiikibwa bino bituukiridde kati mu mulembe gwammwe nga mundabako Yesu yakijja mu Isaaya n'akireeta mu buliwo bwe yasoma ekitundu bonna ne batuna John nabalaze nga munnaddiini yagambye mu kuziika ow'ekitiibwa omubbi w'ettaka Nelson Kawalya omusajja n'agamba munnaddiini bannange muzibirize tusabe ab'ebitiibwa baganye ng'eriiso liri ku Kyagulanyi lwaki balina ekintu kye bamulabamu era bannange bannange simanyi nakumanya Mukama bawo omukisa obudde bugenze omulembe gwaffe teguliwo mu nsobi ne bye tukola si nsobi byonna bye tuyitamu mulimu olunaku n'omwaka gw'okutuukirira guli Yesu gwagambye nti najja okutuukiriza omwaka n'olunaku luno baalulabako ng'amagombe gaalika Yokaana awopaletingira mu mafuta malala ne Yesu awopaletingira mu malala naye Yesu okujja Yokaana amala kujja lwakuba Bayokaana balemedde mu kkubo Bayokaana abalemera mu kkubo amafuta gajja bajjawo amaanyi gajja bajjawo ekintu kijja bajjawo kubanga ogwamwe bwe gumala okugwa mulina kuvaawo kiri kituukirire naye yonna gye muli mukimanye nti abalema batambula bamuzibe balaba n'abafu bazuukira mu mulembe gwaffe NUP tennabakulekako muntu mu nkomyo nkugambye Kyagulanyi aweerera abaana nga 7 era njagala kuyita wano